awo ekikwekweto bakiyiwa ku Mutaasa Kafeero I mean ebitongole ebyokwerinda byayiwa ekikwekweto mu tawuni awo ku Mutaasa ekikwekweto tebayiwa kiyiwe bakola ekikwekweto bakiyita tokowenja bakola ekikwekweto tokowenja ku Mutaasa awo n'ebimu bye twajja mu bitwawulira nti baali banoonya obubbi bwali bukoleddwa mu Bank of Uganda kakati wiiki eyo ng'etandika batugamba nti Bank of Uganda ababbi bagiyingiridde bagimenya okakana nga laptop 7 zitwaliddwa laptop 7 ezitwalibwa buli omu n'afuna okwebuuza oli n'amenya banka kuba security ababeerawo ate mu kubba mu ebyabadde ebiri valuable okubba si ssente siki naye laputopu naye nga ajja kubuuza ko Jakagatto tuli safe bannayuganda nga banka enkulu ebbibwa Musaasira ne sekusaasira yenna bannayuganda ng'okubasiriwaza obwenkanidde awo ng'ate temulina kyakkola obasiriwaza nga waliwo obubbi obukoddwa musiriwaziddwa ekisusse ng'ate temulina kyakkola temujja kugamba nti abamu muti okwogera nti batusiriwaza okusiriwaza kuteeketeeke kyebagamba nti okuli organized ng'olwani asiriwazaani abaagala okusiriwaza kati abantu abamu abalina bye baagala okuyisaawo balowooza nti abantu basiru nga bo abaagala okuyisaawo bye bayisaawo balowooza nti abantu basiru nga bo olw'okuba tebategeera kugenda wala kati otegeera ku level eyo nti babbye naye bw'oba ogamba nti babbye Bank of Uganda kibi nnyo Central Bank era tutandika okusaasira abaterese ebyapa byabwe mu mabanka ag'enjawulo byonna bigenda kubbibwa oba omuntu asobola okuva eno n'azinda Bank of Uganda n'ayingira n'ajjamu ebintu ebirimu n'atambula n'agenda nga Bank of Uganda wagikwasa oba banka yonna eyo wagikwasa ebintu byo ebyapa omanya nti oli mu kaseera kazibu nnyo waliwo omuntu asobola okujja ekiro n'aggulawo n'ajja mu byayagala ebyapa biki n'atambula n'agenda era mugenda kukeera ku makya nga buli omu bamugamba nti ekyapa tetumanyi gyekiri batubbye tewategedde bw'oli kaayanako bagambe nti olaba Bank of Uganda ate ffe kakati byebolekedde njagala kubuulira nga tuzze mu ntegere ya bulijjo tosobola genda n'omenya ssako okumenya kutya nga wasibe n'omenyawo n'obaako byobbamu mu ssako oba forex omusirikale akuumawo abaalazeewo omusirikale babatta bulijjo ati basse bamekaawo kubanga gundi Bank of Uganda teriiko basirikale 5 teriiko 10 teriiko 2 teriiko 3 basseeko bameka era ababbi abazze babadde armed kyenkana ki tetwawuliddewo butemu tetwafunye lipooti ya kika ky'ababbi kakati nkugamba na kino mu Uganda ndowooza ebifo ebisinga okuba ne alarm eyinza okwalatinga buli mukuuma wa ddembe waali ndi jangu banka enkulu ey'eggwanga bagimenya Bank of Uganda yerina alarm esinga balina n'obusobozi obujjasa detection nti oyo omuntu oyo ayitaawo alabika aliko ekikya kakati ng'oyo agamba abantu nti Bank of Uganda bagibbye nga tannasiriwaza abantu tannasiriwaza famire ye nakusiriwaza na famire zaffe n'eggwanga lyonna okutwalira wamu asooka atubuulire asooka atubuulire abasirikale abakuumaawo babadde balazeewa kyoyagala okugamba banka tebagibba tebasobola kubba Bank of Uganda Bank of Uganda okujja kunge boogera ku ndala boogera ku eri ali mu ttawuni bwe baba boogera ku eyo gyemmanyi omubbi bw'ajja okubba ki ekibeerawo ng'omubbi azze okubba security nga weeri era ensasagge n'oluyoga lwaki kuva olunaku lwe bagamba nti bagibbye tewannabeerawo gye tuyita tebannadimaketinga kugamba nti wano eno gundi danger zone gundi crime scene waliwo kariboni kebasika akayera nga tebagisibyeko kati ezo za script investigation kyagenda maaso script abagikoze ebyo babyerabidde byonna script yabuzeemu bakola bo balowooza nti abantu bategerera ku level zaabwe script yabadde nga bo balowooza ng'eyamasase ga bukiiko kakati
ate gundi crime scene n'ogivaako n'ovuga emmotoka n'ogenda ate crime scene gundi teepu ne bagisiba mulago ate nengoba ku mutemu namugobye nemutuusa gye mutuusa nendaba ng'ayinza ate okuddamu n'ankuba oyo nga ye yabadde akutamye wansi wa steeringi ate oluvannyuma n'avaayo n'agoba omutemu ng'ayimiridde amulinze iwaivaayo ngobe amasasi nawulira amasasi nga 15 nga ganyingira kakati ekyo eyawandiisa omuzannyo ogwo yeerabidde okuteekamu siini change yabadde mbi obamu aba interpreting ebintu muli bagezi nnyo kati nga abantu temukyabawa waazi anti bw'oba okola ekintu abagezi ennyo nabo tobalekerawo mwaganya gwakukola ki gwakuwaawo kirowoozo kyabwe omusajja bw'aba wali olabye firimu ezo zebazanya olinamuwa okomuleringa nti wano lwaki tebakoze badde walaba firimu ya First Blood ya Rainbow nga byeyakolanga n'abuuka bamukubidde ku nnanga agudde muti gumufumise yeetunga olina wali osobola okuwa amagezi kyebatuwaffe kyetutwala nti ekyekyo naye ffe buli sini gyolaba ate ffe si bwe tuli nze bonna ngamba nti no bamenye Bank of Uganda ojja olina okumbuulira babadde bamenya akalwanagano bassa abaserikale bameka okuyingira bagimenye essaawa mmeka kimu bassabwa abaserikale bameka babiri ebyo crime scene nga teyasibiddwako demarcation ekirala batulage kale kati nze nsaba busaba ebyo byawedde ebisigadde alamu system yali erazeewa kubanga nze mmanyi nti balina obusobozi obusobola n'okusibiramu mu banka omungoja ekirala batulage kati fute gisijja mubanja kubanga batugambye mbu abasajja balina ne simanyi waliwo yavuddemu n'agamba nti balina ne kopi y'ekisumuluzo musiruwaza abantu bambi mulowooza abantu tebategeera kyabbanga kitambula kito kiri awo nedda ndowooza gavana yakyerabira wa yajja akikutte naye kopi nevaako neegwawo oba abaana bamusumagiza ne bakyozaamu tekisoboka manye edda twawiranga mu bisulo ate gavana era si yabeera n'ebisumuluzo bya banka ebyo kati oyinza okugamba nti General Museveni yayina ebisumuluzo bya Amora oba ebya State House yabirina kakati batulageko bulazi ku damages ezaakoleddwa nga bamenye nti akayogaano okulwanagana sigamba ebyo byonna sigamba commotion na sikafu ngamba damage kuba bw'oba ng'omenya ekintu otulaga nti eminyolo Bank of Uganda bw'ogiyingira enzigi zonna zandabirwamu naye leero mpiseewo nga zeggula na bulungi ndowooza musemu bamuwa gundi cheap nga bwabajja babasensinga abakozi baamu era atali waawo bakugulira bugulizi kakati ndowooza omutemu bambi omubbi baali bamuwaka cheap ako nga bwabajja naye bamulabe ng'akolawo era batubuulire yaliwo saawa mmeka lunaku ki era robale bwe mwaleese embwa zaabatuttebwa kumutaasa okumanya nga gundi yaabwe yabadde chiipu nnyo emboozi yaabwe yabadde chiipu nnyo ebyo bisaana kulimba ne mu byalo eriyo abatakyalimbibwa ebyo bya kisiru ng'okinyumye n'agamba yali firimu kyeyo n'akubuuza nti yaggwa etya alaba onyumya ebyekisiru byebyo ebitaggwa n'akubuuza nti yaggwa etya yali hora yali ki n'ebyo n'abikubuuza kati bw'omala ebyo byonna byonna n'ogamba nti omubbi nga yabadde layisi nnyo omuntu alina obusobozi obugenda ne bukuba abasirikale ba Bank of Uganda bonna n'abatta n'abamalawo oba n'abakwata n'abatwala ekaseese n'abakweka eyo najja ayingira ebbanka nga tewali muntu sirowooza nti ate aba musiru era walevoyo gwe atunyumiza mbu bamenye Bank of Uganda n'amala okubba byabbe n'abitwalako abitunda ku mutaasa temulaba nti bye mukola mulagira ddala nti mmwe mutalina magezi nga mwogera omubbi yali kweyo levo eyingira Central Bank n'amala n'agenda n'atunda laptops wa mutaasa kafeero munsi muli abantu batuyita ki batula bomanyi ebyo bitera kuva otuuka n'omanyiira abantu nga buli byozo bagamba ebyobulimba bakkiriza nti bagimenye ku luno bwe bagimenye Bank of Uganda ku luno babyemu obuwumbi 64 ne bakkiriza abantu tebakkiriza kubanga tebategeera kituufu
bakkiriza kubanga balaba oli musiru nnyo abakolera ki abibagamba nojja n'obagamba nti omulala omukyala yazze n'asitula ebisawo n'ali mu kakiiko kosase kati wuuna asitudde ebisawo n'agenda nabyo ng'ate twamunenyako mbu watunda banka biki kati oyo yazze n'asitula ebisawo ng'abantu bakkiriza bo bamanyi nti bakkiriza olw'okubanga bakulaba nti bagamba kale laba musajja wattu ayogera lwaki tosirikako omanyi sente za ebimotoka bya Bank of Uganda byabadde biva Entebbe nga bireeta sente ebibiri ne bibulira awo egindi kubayita ababiri ne biragawa sente za Bank of Uganda ebimotoka bibiri ne bibula ku security abeera ku bimotoka ebyo birina emmotoka ezibikulembera ate ziriko military ziriko abasajja bakutte emidumu batunuza mu maaso n'emabega kakati ovaawo bwe baba bakaze nnyo ne babakaze nnyo ne bakyusa statement anti omanye ezo emmotoka ezavuddeko bwe baali batikka ssente waliwo omwami omwe yaleeterako amanda ga laputopu ze ge yabadde agenda okuggyako ku mmotoka ze gavumenti ezireeta ssente z'eggwanga consignment ya ssente z'eggwanga gavumenti njagala kale obe ng'otwala batwala ssente kuzijja mu banka oba batwala musaala gw'abantu nga bagunyonye ku Bank of Uganda gwogambe nti munteekereko bokisi z'amasimu gange gano bagala zifulanga zire emmotoka ezireeta ebintu okuva mu byalo olaba neziva e Mombasa toyinza kuteekako bintu kubako siiru naye bambi neewuunya ku mmotoka ezireeta ssente tekwali siiru kuba oli n'apakirako amanda ge walozo trailer zendaba kubateeka ekota y'ettooka awo eba mmere y'onaavuga era naye tasobola kubissa munda eri wali mali y'abantu kubanga waba wasiiringa wali oleeta amanda ga laptop okuva ebweru n'ogaleetera ku nnyonyi y'emu ereese ssente ekyo kisoboka kubanga ennyonyi esobola okuleeta ebintu bingi naye era ne bwekutuuka kutikka ssente ziteeka mu motoka ezizivuga zi bullion era naawe n'amanda n'ogateekamu kubanga nti n'obagamba nti bwe naatuuka wali kubayita ababiri nga munkyamyako nga ngatwala munda eyo kwemulekeraawo kakati nze njagala tubuulire abasirikale abaali bakuuma Bank of Uganda ku lunaku olwo balwala ebiddukano kutya anti ne bagenda bonna omulundi gumu ng'ebiddukano bibakutte ne bava ku mulimu ne bagenda ng'embiro zibakutte ate nga toilet tezibamala bonna 10 anti era singa kati bali ku musango gwa negligence of duty ate okulwala obeera muwanyisiganya ate mwembi mwenna mulwadde lumu sigalawo wekwate kati bwebala dduga yebakubye mwenna bayinza ogamba nti olinegirikiriza omulimu ekiddukano tukiyita kyakusanga nga balidde ki food poison ngani yabaleetedde emmamba bayinza okuba nga balidde emmale omulundi gumu kakati abo ebyo abantu gye batandika okulimba ki wano olwekyo kituteeka mu kafaananyi nti abantu beekengere batandika okukuba emiranga n'abalala bawowoole nti ebyapa bye baateeka mu mabanka bajja kubibabbako byonna bajja bitwala kuba ababbi kati bayingira kyere mu mabanka ne babba kojja waloyiseeko ku Bank of Uganda nga babadde baleeta ssente sikyo tebeerawo nakati wenjogerera kati mpiseewo naye bwe mbadde mpitawo nenjagala nsale nzire ku ludda okuli Bank of Uganda naye ng'emmotoka zijja supiidi nenyimirira for something like 3 minutes musajja nambuza nti alo tembea kwenda huko vaawo wano naye ababbi bo babawa omwaganya bamenye amakufulu kuba bamanyi nosiba ekkubo basibira wali ku Cairo ne basibira neno ku mapeera wansi oba basibira ku Cairo ne ku radio wano side basibira ku Cairo basibira wali mugundi mu maaso awali gundi BFCU kukyambuka ku gundi waggulu wali ku kati ne basibira na waneeno nga ku posta ne bagana emmotoka okuva ku posta banaga muno kaga green ne bali kikoludda naye ku babbi tebafunye na mwaganya ogwo ababbi babadde suicide nnyo oba ababbi bakoseza culture nga basekale babawunzizza nga babisiza bayinza okuba nga babakuba chloroform nanti kati bantu buulidde nti abasirikale bali mulago bali bubi nnyo babakuba anti ffe twagala okumanya nze babampe mbabuuze oba bo tebasobola babuuza bibuuzo banka eyo si yemu eyakamala okufiirwa obuwumbi 65 era mu ngeri bweti oli oba yabikola atya n'azibba naye nze newunya omuntu asobola ty okubba ssente mu Bank of Uganda
nizibula Bank of Uganda ne bataddamu tugamba nti twasanzeeko obuwumbi buna ku 67 ne zigendera ddala complete ne mutabanya ne bwaba bbi eza cash tezisobola kubula kubanga ennamba be baba bazirina be baliriizinga nti kati nooti ze twaliriizinga ziva ku nnamba eno n'eno era bwe zizuulwa nti sente ezafuluma ku nnamba bwe tuziraba zisaasaanira e Busiya naye lwaki zisinga nooti ezo zisinga kuba Busiya nga bamanya nti omubbi ali mu Busiya naye bano batuwadde ne statement egamba nti ababbi balina kopi y'ebisumuluzo kitegeeza nti abantu bajja kutema emiranga nga banka bagenza okutuuka mu central bank mu commercial bank yonna ng'ebyapa baabibba nga bw'obaako kyoyogera bagamba nti owana olaba ba Bank of Uganda ffe tukole ki nawano baatubbye kati nga balinga abasetingira zino bank endala presidents anti kati waliwo nze nakugamba bwabaawo ekintu ekyagala okukolebwa bakola ebintu bingi nnyo ebyekisiru kati wateekwa okubaawo banka zino eza wansi erina obuzibu bweyitamu nga obuzibu obwo ng'ate ababuganyulwamu be baba banene kati nga ekyo bwe kimala okubaawo bajja kugamba nti olaba banka central bank kati ffe ebyapa byatubuzeeko nga waliwo eyabitutte omunene ogenda kuwulira nga oli alina ebyapa 7 muntu omu kaga ndi mu kibuga ndemu ebyaka 15 18 ate ekyo ekintu kiyinza n'okuba nga kikolebwa okuleeta ebyo nga kirina engeri endala nga 3 oba 4 ekyasinze nga baagala ng'one statement gye yakola ku byenfuna by'eggwanga nga bayagadde bamulage nti waliwo abakusingako ate office twakuwadde bwe mulimu babadde tukuwadde kututuulirawo nyini ateeko gye baamuwaali si yeggwe ekyo nakyo kisobola after all tolina mu China tova eno you are not a Chinese kubagadde abakola emirimu egy'abanyi wano mu Uganda balina kuba Bachina bw'otaba mu China tosobola kugikola tosobola ekyokubiri kisoboka okuba nga babadde baagala abantu nga bayitiridde nnyo okwogera ku kyabadde kigenda mu maaso ne baleeta ekyo diversion kwaziza ekintu ekyo kyabaddewo ng'omusajja oyo amaze okuva mu paalamenti ng'amaze okuwaayo ebibye byasuubira ebituufu ebyandikoleddwa n'okuwa amagezi abaamuwa omulimu nti bwe tukola bwetu ne bwetu bannange mugenda kutusuula wano naye oli bw'abanga akuwadde okuzimba ennyumba nti zimba ebisenge 6 gwe ngowooza wandizimbye 3 lwaki takugoba ano nzo bugati okusinza ku matiriro gw'olina bw'oyagala kututawula eggaali 8 kasawo naye wano awantu wabi tewajja kusobola gaali 8 gwe kati engeri gy'olina amagezi agamangi genda ogazimbisa eyiyo mubakugo ebintu bino nga byamujjira n'okumusajja n'okumulembe gwa Mutebiire tetwabiwulira nnyo waliwo anti kati si guno omulembe Mutebiire naye yalina gundi ezize kubanga era yabba ssente ziri omukyalo oli yali ku Mutebiire omukyala bamuyitanga yaani erinnya nange nalyerabye naye mujja mukujjukiza mu komenti awo anyiiza bunyiiza saagala nakumwogerako omukyala yagaba banka za kuno n'azitunda ng'agaba bugabi eno mpa dole 200 mpa 8 mpa zino baali bamunoonyerezaako n'abulawo n'ebisawo nakani documents ezaalimu n'azipakira mu bisawo naye ate nga bakugamba dda ndiva ku mulimu tukunoonyerezeeko naye n'ofuna access eyingira n'osumulula offices n'ojjamu ebintu eyo ye Uganda ne ku Mutebiire byaliwo ye wamma ate Mutebiire si tegwali mulembe gwa Mutebiire baagula peeni y'emitwalo 35 peeni yali egula $3 million yali $3 million peeni ewandiika bayiro kati nga balina kugula peeni oba zaali peeni 2 kuba gwali mwaka gwabyaba bali baweza ba myaka emeka gwali mukolo gwabwe kati nga balina okugira gondi eyo gye bayita ki ekintu kye balambye ekibranding ekintu nga bakibrandinze ko branded pen Bank of Uganda celebrating 100 years or 75 years nga peni emalire ne ku mulembe gwa Mutebiire byalimu mulimu waliwo gwe nawulirako eyagenda obugenzi n'abugamba nti kire ekimotoka ekyo ezo nzaagala nti kizaaki nti gwe nja kukubuulira kubira gundi gw'olina kutikka okubire gundi gwe bagambye gamba n'oyo mugera n'oyo ye tayagala mutawaanya kakati ye Uganda yeggwanga lyetulimu naye kati banka enkulu eya Uganda nga yeteeka naye kale erondolanya ebyenfuna by'ensi nga bitambula n'ensimbi z'ensi
bwetandika okufuna keesi bwezityo Munnayuganda basigaddewa anti ekyo kizze ogenda n'ofuna omulimu nti gwe permanent secretary mu office gundi mulimu agikulira office wolinga permanent secretary omutesesa omukulu kakati ate nga waliyo commissioner ye nga wamaanyi okukola ki okusinga nga era y'omu ku bakusemba bakuweeki omulimu kati bw'aba alina byakola gwo obumanyirivu bw'omulimu n'obukugu bw'olina tebikola nga waliwo oli mukugu era omanyikiddwa alina amaanyi ekyo kibadde wano anti waliwo n'alina eddoboozi kibadde wano omusajja bamuyita Pius Bigirimana nga ye we bamuteeka oba goli minisita kyomba oli minisita ki Bigirimana eno banga akusinga gadi abakusinga era nga yayebuuzibwako ensonga enkulu ati nze nina printer emu gye twalingamu ng'agikulira sergeant naye ng'ate manager waayo nga manager sergeant naye nga director yali rankanga za wasi ya waggulu akulira ranka ya waggulu naye ng'ate ono manager bwayogera tebakiddibwamu naye ng'ate ranka eri wansi kati byebiriwo ebyo kati ojja kiraba bw'oba oyagala okikakasa kati prime minister owa Uganda aliko kati Nabbanja ne vice president Jessica Alupo tekuliko ayinza kugaana kintu minisita wa education kyayogedde naye ng'ate mu Iraq ofisi zaabwe z'amaanyi era za waggulu minisita wa education bw'ayogera ekintu abo bonna Nabbanja ayinza okulinnya ne stepu enkyamu ku moto nga abadde ali akamadaala n'agweri adduka awulirize ne vice president ayinza n'okugwa okubanga alina essimu abadde ayagala giteeka kutukutu n'agiteeka ate mu nsawo adduke awulirize minister education kyagamba era mu Uganda okumanya ebintu bisoboka waliwo parliament nga yayise minisita jangu otugambe minisita gyakankana nga sipiika amugambye tukwetaaga wano ojja kujja onyonyere ku bintu naye minisita education bamuyita okubaako kyannyonnyola ku system education n'abagamba mujje ewange abaagala mujja kujjaka oba mujje Kololo nze nja kubeera Kololo mujjeeka tebaalinnyayo ati eyo yembeera eri muki mu ggwanga so ekyo tekitwewuunyisa nnyo Bank of Uganda bwe baba nga bagimenye naye gavumenti netasaawo na kintu kiraga nti Bank of Uganda yamenyeddwa ab'ebyokwerinda tebateereddewo crime scene gundi kale bayogedde byakise babisigazeeyo munda ne babyekuumya anti omanyi okola ekintu ogenda okulaba nga ate kikususseeko n'ogamba nti ate oba twayogedde kyaki kino ya rabbi nga naawe olabira ddala ki kubanga balina obusobozi obubikuumira eyo kati ng'ekyo ate bagambye laptop zokka zezabbiddwa naye anti bw'omala okumanya nti bazitunze ku mutaasa ate oyina okyogera kuba ojja kugendayo naye bobalumbe ate ffe twabadde tulowooza nti kinzikisika n'okubanga okubeera nga bantu balumbye mutaasa eyo tebagirumbye lwakuba nti naye ate obubbi obwakoleddwa ku mutaasa bwo obwogerako kikojja kagati kubanga abantu batwalidde ebyabwe amasimu laptop banazibaddiza kati bwebabanga anti ekyo kyetugamba nti twewuunya nnyo enkola y'ebitongole ebyagenza okulumba okukola ekikwekweto ku mutaasa nga babbye laptop 6 bagambye 7 ku Bank of Uganda ate otwala atya laptop 900 n'amasimu 3,000 ate nga babbye laptop era lwaki otuuka okubuuza lisiiti z'amasimu nga wanonye laptop 6 lwaki bwe mwatuuse mu laptop 6 temwabivuddeko ne mugenda kuba ze babbye muzimanyi ate zibeera branded obadde balina n'ekyuma ekigira ekikebera ebyabwe awo tugende ku kirala naye ate bamaliriza batwaliddemu n'ebiseri byabwe ffe tulaba nti tusaasire nnyo abalina ebyapa mu mabanka n'abalina ssente ku akawunti zammwe bagenda bagamba nti ssente baazitubbyeko kisoboka ate oba Bank of Uganda naye ate banka endala ne bukera ku makya ne bagamba nti bannange mutusaasire baazitubbyeko kakati ku mbeera nga bakyasobola otugamba ekyo nti Bank of Uganda babbi bagizinze luli babbamu obuwumbi 67 kati baabano babbye zino waliwo nekiroola ekyatubulako nga kireta ssente zaffe lwaki tebakikugamba kyokka kinnuma tebannakwate wadde n'omubbi n'omu omanyi ebintu mbadde saagala nnyo byogerako nnyo
kuba ate nja kubalere nja kubasensebula nnyo oba obukumi bwa bank of butono gavumenti ebongerewo obukumi mu parliament mulimu kiwa awali abasirikale abasukka olusanvu waliwo battalion number waliwo ne osi waawo mulimu ki balina ne osi naye mulimu ki babaka ate waliwo ekirala ekiri ate zirawundi about okuli abasirikale kumpi 2 wali agamotoka agaki city square irinaki babeerawo nga bayitirivu naye Bank of Uganda abantu abasajja ne bajja ne bamenya Bank of Uganda ebyenkaniddeawo ne bagyonoona bwe batyo nga bali ku city square bebase wali bakuuma banaakubawo nkuŋŋaana ze batannamanyi eze natidde kubanga ffe tukuze tumanyi nti ebyokwenda by'eggwanga ebisooka bikuma ebifo 2 bw'otakuuma state house oba kale state house oba yeesooka ekyokubiri yandibadde Bank of Uganda ebyokwerinda kubitandikira n'ekirala ekisaawe ekyennyonyi n'okukuuma ebyo bifuna security eri paramount ku Archbishop Azima Mugalu wa Kirabye actually yabisoose yagambye mbu Yesu agenda kubafiirira tasijja nani luwumu anti he deserved it sijja nani luwumu okubafiirira jona ndi mutalina bwe yafiirira kufa omanyi abantu naye yayogedde tategeera kyayogera era ekyo kyekiraga nti tali fiiti kuba mu kifo ekyo saba Archbishop jona ndi mutafiiririrangako munnauganda atya okujja ne bamukwata obukwasi nga tategedde bawamba basi yamulifalingiddeko kuba tamanyi kyayogera jona limu ebizibu byamutuukako era bimanyiddwa engeri gye byamutuukako then bw'oba bishop nga tomanyi kyatuuka ku jona limu nangeri gye yafaamu ekyo ekyakutuuseeko gye wabadde kyakugwanira kati nekigambo kino nti siri mwetegefu bafiirire yebadde ategeeza anti kubanga ekifo ali mu kikyamu bwe kiba nga ye kimufuula bishop kuba agoberera Jesus Christ nga Jesus Christ yasobola okufiiririra abantu naye ate nga aliowo abantu bagoberera ennyo Jesus Christ ate gwe tolirede kufiiririra ki then you should retire oba ogire oteke alenge kuba eri kutuusa mu ggulu kufa then kati byosomesa abantu olimba abantu abaana bamukozeko effujjo mu Amerika tebakoze effujjo bamubuulidde kituufu nga balaba tali fit kuba mu kifo ekyo balaba yeesiruwaza ne tebandimuwadde mu kukitiibwa ate kiruwa ye yakyejjeemu yabadde amaze ewaawa wenzekeza yaba Anglikani mu Uganda anti teyabadde Uganda basigala bakimuwadde tewali yamulumba naye eri gye yabadde agenzera nti mu diaspora yerabidde nti mu Amerika yeva amadiini amalala gawakanya Christianity ate era y'omu kati tolaba nti kyakola y'omu nnyini era yakulembera obukulisa bwe Uganda nawe kutula ku bukulisa bwe Canterbury kati oyo bamwagazaaki omanyi what goes around embuyo girira mu katikono nekusanga mu ntaana era neyekuddamu yakulembera obukulisa bwe Uganda ne bawukana ku bwe Canterbury naye ate era ne bwolikola otya obukulisa bwe Uganda okwawukana ku bwe Canterbury era nesigala ekyayitibwa Church of Uganda yeyava mu Church of England mbu bali ebisiyaga batokoza ebyo byonna bw'oba tobyagala gova buvi mu bukristaayo n'oyingira busiraamu naye bw'oba naba okyabulimu era oli ku bali ne Bible okozesa yaabwe Uganda tewandikanga ku Bible ate ffe wanera tetulina mannya ga Stephen gabali akati awo kali munanga abasajja abavubuka batimba batandika okuwanika ebipande mu kyaki mwennyini onawamutuka erudde onawanika erudde omusajja agenze ku bugenyi Amerika n'emusala bwetyo bambi anti kati omanya oyo yalina ekintu kimu kyatamanyi nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa bw'oba ogenze mu lukiiko ng'olwa ekikupito ky'oba okola toyogereramu bintu birala bw'onayogereramu ebintu birala abo abantu bazibu tofunyiza ngalo wali wabigenge waliwo balina obusungu bwabwe bajja kukukola ekintu ekijja okunyiiza nga tolina naye owesiwa Kazimba Mugalu tamanyi talina pyala anti kati mu Uganda akolera statement bwezityo mu Uganda abakulu baamu bonna tewakyali agoberera pyala oba agoberera muntu kigundi yankoledde kino gundi yankolera kino ate tebakyalimu buli omu yeekolako nga bw'asobodde era balowooza nti basobola okwewandiikira
okwewandiikira gundi speech ne bagyesomera kasiza ensobi bali mu kukola anti era kyengambye nti olw'okuba tamanyi kyakola singa yali akoze yabirekera omuwandiisi we n'abimukolera n'abimukwasa yandibadde amuwa kituufu ekijjakola recent nga tuyingira akalulu era y'omwe yagamba lwaki musoomooza poliisi ejja kubakuba temuddamu kulumba poliisi ekyo kyonna byonna kati tolaba nti omulimu ogugwe yaguvaako n'akola ogwa poliisi yayogerera poliisi gwaba gundi ogwa lusoke ne ono mukyala gundi kawala lwekyo lwaki mulumba poliisi ebyo byonna ate aba n'alumba cyacyani anayogera lusoke teteŋŋamba nti abantu batandika okukola ebintu era abalumba nga kiraga nti toli fiiti kubeera mu kifo ekyo era alina okuyimirira adifendinga ekyaki nga balumbye ekyaki ate oba kati ye yadifendinga poliisi avudde ku ekyo ate sigenda kubafiira nze siri janaliro omwalaba ebyatuka ku janaliro ye ali abaddamu abantu bonna abakristaayo bakulembera baaliwo nga lumwafa bamanyi ekyabata naye yennyini tamanyi nakyaliwo yanditwebuuzizzaako nze abantu bagamba mutwebuuzeeko fe abamanyi weetuli isaabasumbataliza myaka 7 bw'aba agiweza eyinza okuba nga yali mukyalo nga babalimbalimba nga teyabitegeera munakyagwe anti yali mukyalo gw'omanye ekyaggwe nga tuli wagendayo omuntu nga mawulire kyagatuukayo kyagwe yali wala nnyo mu myaka kati gy'emyaka 6 5 agizze emabega alabe ekyaggwe yali afaanana yali nsiko kati zaayo mabega ukawo bakoledde oluguudo olugenda olwo luyita ekyagweweza emyaka 10 kakati zemyaka 5 lwakolebwa neera tekuli nnyo namuruka ziyitamu naye luzza emabega emyaka 5 olabe mugalu gye yafa wamanyiza okuba kati nolwekyo olwokubanga talina kyeyamanya ayogera bwogezi mbu zenga gundi yakola ki yandigambe nti sijja bafiiririra nga bajulisi abenamugongo kyeyandyogedde naye nakyatya kuba kifunamu ssente kuba Jordan yetamufunamu kiri ekyo ate kyogera abantu bagende enamugongo omanye ebirabo ebisoloozebwa ne gavumenti manyi sente zewaayo bulina mugongo nja kujukiza abantu bicycle kick ye waali tewali nsonga naye abaana abatuse okucomplainingako ate kati obawanise nnyo bali waggulu nnyo kwekyogamba nti singa omusomesa akusomesa n'oba ng'osaza nnyo ate ocomplaininga nti ate kati ntegeera nnyo kyakirasi ndala nakino buno obulamu bw'abantu anti obulamu bw'abantu bw'obeera nga manya nti singa nze ngogola sisitimu yo bwoti eyo gugemaanyi g'olina okubaako naye olwokuba obadde wamanye oli luyongoyongo ekumala emyaka mingi ng'olowooza nibina kuba luyongoyongo mbadde manye nti omuntu singa abadde atambula tugeze kale nga okuva e Kampala okutambula kwe abadde akoma Kyengera mbadde manye nti bw'omukwatamu kale ayongereyo paka emaya ate bw'oba oli kulwa Masaka olina kutuuka Masaka naye omuntu omutwakira paka Mbarara anti olina kutuuka Masaka kati kyogamba nti abantu abatraining omupiira batraininga kuzanya ddakiika mmeka 9 webagamba nti nja kuzanya 12 nga bafuluma ekisaawe era olaba bagenda otuuka mu 10-15 nga bonna buli omu ali ani akulimba bongeddemu ezali ezisabadde ate oyogera ekyo bulijjo bagenda bagamba nti muzanya ddakiika 9 nebamala extra time ddakiika 7 nga tebanateekamu extra time ne basooka bongera mu ekyo ekitundu ekisema ddakiika 15 ne muzimalako ne bagamba nti katugenda mu extra time ate mu extra time namwe ne bongeramu 5 kati bw'oba wa training kuzanya 9 oba tebafulumidde ekisaawe kyova abaana obaleegera ddala teriyo toyinza kugamba nti nno olugoye walwanise ate lwakaze nnyo omusana enkya tegwaka naye waterezeza amaka kakati nze bakuwaneyo mu masaaluuni nagobye kino mbaze tamalaako ekyo nakigoba funa bicycle kick okikuba ezivole okuba ezilala zonna mwabali mu diaspora obunnyogovu bukwekera ddala noonoonya kacimbo wanga tokalaba akabuze mama otandika okwekwasa ate buli tulera mu winter omanyi netteeka lino eryayise lyankoze bubi nga otandise ebyo yigundi nga sikulaba kacimbo wakaluwa nti munnaye Bank of Uganda ke bagibbye kyaweereza sene Kampala etteeka lino eryayise n'olwekyo jangu ojja kukuba essimu 0752 432 mubenga ofuna bicycle kick otambuze omunene ku munnyu gw'ensi onyumirwe ove mu biboozibozi ebyokwogerako oleme ove ku baboda okwongererayo naye ababoda bongerayo eŋŋendo anti kubeera olimu ezo embeera yekasaba mutuma ettooka ewaka ewakitooka sajja okusiiga enjala nga balabirawo ne saviisi nezasobola okuba nga ayongerako oyo yekojja kagatto n'ensonga yeya bicycle essimu gye bawadde 0752 432
kale tugenda koma wano Dr. Ssenjobe wa Biva Organic angambye mbagambe nti wali nnyo wali ku Biva House e Mengo nammwe abalinamu obuzibuzibu oyagala system cleansing okutwaliriza system yonna abakyala okugogola abakyala mufuna embuto bwe zivaamu abamu n'okufuna temufuna waliko ku kyeyo wagenda okuddaho mu nzo zaagano okubalansinga kati goloza sengaawo ye yakuloga simanyi olina sengaawo yafata zadde olimu ezo story genda bakukirizinga system yonna bagitereze eddebuto ebintu bisobola okuba nga bitambulira bulungi nyonyonyonyi appetite eyo omugejja buli kaseera byogejja tobitegeera genda Dr. Ssenjobe bajja kuba nga akuyamba akutereze ebintu bisobola okuba nga bikutambula tugenda kuba nga tukoma wano olwaleero tubasaba musubscribinge mulayikinge mukomentinge mubuuze bye mwagala okubuuza ebisinga awo tunaba tubibaddamu mu interview oba oli awo eneebeeseeko. Bye bye.